ogamba otya Fangoni Forest egamba etya Fangoni Forest tuli mu Nkwacho Festival loading yaddi Nkwacho Festival tuna bagamba olunaku ne twagala kola abajazi pia batuwe ekifo ng'olabika ng'akooye nnyo nkoyo nnyo mwana twakedde wano mu federation egenda mu maaso President Kenza akedde n'amamiri ebigambo n'ayogerako eri bannamawulire n'atugamba enteekateeka yo neri masavu n'agamba kaave wali eri BCD weyanga wiiya kale tukubaganya essala naye saa temadde munnyo mwana mu binyeebwa todde mwana munnyo mwana ate ateganyalanya ekinyeebwa kinkozeho binnyo era ekinyeebwa kyo kinnemyebwa temadde munnyo naye nga kyo kyowe tukyaliwo omuyimbi wo nga tetumulabyeko omuyimbi wange waali ayinza okwalinako emirimu gyali mu kwasaganya ngoma nti tuli mu Nkwacho Festival kati yali munoonya basponsa alien yali munoonya basponsa twagala abantu ab'enjawulo ate sponsoringa yanoonya basponsa nga ate alina management naye omuntu hit so gwe maviiri sirika ekyo kyana kigambo ekisiike kyawa owaayi Nkwacho Festival ebawuuba etuwuuba obulamu bonna omuntu atalya atagaaya alina mukwano gwagaaya wagwe togaaya olina mukwano gwakaluma oba ezo sponsoringa otya ogula pike ogula amazzi ogula akanyeebwa gambye eno concert eno festival terina gwegenda kuleka mabega kabe muyimbi kabaani Eddie Kenza agenda kujja goza Kingston Eddie Kenza akalya asponsoringa agula amazzi akwaye 2 akwaye 3 nze kobe ngombe 10 sinigamba wayi mpaye 5 nyala genda kola nompe 5 kabaka 3 ku 10 ne pike wa 10 owamazzi najja government enabawo olukusa ate kintu kino ekiri ku nakyo kyakakola ngagwe minister kozi gwe minister ni minister wa Fangoni owaayi egenda beera wa festival tukyanoonya batuufu either tutatola jazz pia munnyo kwa napimyemukko twatwaddewo kaawo ab'ekasenge nanti kyova olaba egera tambula twagala kola manyi kati meeting ekyalina either tukitambuze oba tukitambuza so tukyebuuza manyi kati ab'ebutambala bayomba eggomba bayomba ekasenge bayomba gamba abagafuuyira banjawulo bangi n'amayirungi galimu biki kirungi kyekigali oli bwalirya bwabeera agaaya bwati soko tuweka experience aka katono lwaki obuuza byotalya baba mbuuza ebintu ng'obya tewaayi emmere ewooma etya bwe kiri abambuuza nti kawooma katya mala katesinga ojjombuuzi sijja kunnyonnyola sijja kumwagaza drugs mbi lwaki mukalyanga kabi akaki akakoola nze ngambye Nkwacho Nkwacho sike kakoola ndowooza owulya you're confusing yourself as you my brother what are you kale kirungi kye kiri mu Nkwacho kannyonnyole enjawulo eriwa si spokesperson wa kakoola ni spokesperson wa festival abagenda okujjamu ojja ne passport ekuyingiza kituleka kya Nkwacho kiri bwe kiti okwana akaluma okwana akavaako ogula pike okalisa mayinja okalisa mwanyi watermelon mulondo kinyeebwa okanywerako mazzi mata kyayi mukalu okwana akaluma oli sponsor okafuuyira okalima ojja mu muddo okafuuyira so festival ne CEO Fangoni Forest kakuweerera enteeka kakuweerera kwakaweeredde bangi era kyova olaba abantu bangi kyova olaba nti essaawa zino eno mu Uganda era okola okunoonyereza okw'amaanyi if you do research byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga bya festival so omuntu asuubire ki ku lunaku olwo asuubire ebyenjawulo ku lunaku olwo kyolina okumanya olunaku olwo asuubire ebintu ojja ne tulya akalagala oba okasangayo eri oli wa ddembe
oli wa ddembe okujja nako oli wa ddembe as long as ozze mu festival egera kwa yanaku ezi yanaku 2 by saa 12 ez'okumakya 12 ez'okumakya nga tuguddewo tugera 12 z'akumakya. Okay, tweyanziza katubuuze obumu ku bakalya batubuulire. Owaayo ogamba otya? Ogamba otya? Nkwacho festival gyetegekedde otya? Nkwacho twamaze okufaminga ekifo munyonyo akakoola ekikandiisa ke kasinga okuba ketunze kati buli kintu wekibeera ennyo n'ogamba kati nonyerezeko ndabe okitegeera wakati saa zino mu Uganda ye main cash crop mu Uganda cash crop akakoola ye main cash crop essaawa zino abantu tebatya okujja mu kivulu kuba mwenna abakategese n'abakafaanana mu kafaanano oba mulinga abayaayi. Nze nfaanana ki muti bikoola matabi nalisti y'abayibi abagenda okukalya ne bakomedia jangu ng'olidde manyi kaali kajjamu amannyo yagenda South Africa nebamugamba nga akola namugambwe bakayiga buyizaako manyi abasinga bakayize bukulu ate kasoyiga ekintu wabukulu sikyangu kyavaako kalisa nnyo manyi kasooka kalisa nnyo gundi oyo mungi pika omuyitirivu Aleese Nkwacho oli wakinyeebwa fango ni wakinyeebwa owaayi gwe munnamawulire omukukutivu gwe aludde mu kisaawe kino bayimbi ki abalala abali awo abayimbi bagenda opafominga ku show bangi nga bakaluma bangi bagenda opafominga gundi agenda opafominga onona Aleese Nkwacho agenda opafominga kubamu abayimbi babukinze kwa babukinze Aleese Nkwacho naye gundi yakavaako Fefe Busi ali atya Fefe Busi abeera oli kujja live nga akaluma yajja pafo ate wabwerere mama anyumiza gwakoowa ogambye Nkwacho festival gyetegekedde otya? Tokwacha nekigambibwa nti nno olina aliwa yani twagala nga CEO yalaga nti Buganda Kingdom tetera kusponsoringa oba Majestic Brands eje on board yaman Majestic Brands eje on board nga twagala ne abebitiibwa benjawulo gwewulya muno tebata sponsoringa wino market sente bali ku ddembe operation with the creation mu bakungu be tulina mu gavumenti ani gwolaba nga alinga akalya omuyita gye gambye mu Uganda 75% bagenda kujja mu Nkwacho festival kubanga olw'ensonga tekayina buzibu kali kakutiddaani ani kakutula amannyo afa amannyo kunnyonnyodde why is like that lwaki bagafa wewale nnyo sagala so abantu abavudde mu bulambo ensi eno tebafudde ki tebafudde ngundi tebafudde our own not the civil eyo widi yo tebafudde our own staff so mbasaba Bannayuganda mwebale kutukiza mwana ze nekibanda wange mullo sete tuzikyalinga tafusini bakyalingira omuntu nga alina amalibu nga tasobola kagaaya era kogerako mu famire z'Abasumaali kusaba musango amaze okulya emmere bamasavu nnyo kusaba musango amaze okulya emmere omwana myaka 5 myaka emeka batula waka ne babeera ku meeting so tekira problem n'ekimu kyova olaba Faith wakati yenga yejasi yagende mu ddwaliro Faith agende mu ddwaliro agenda amira eddagala era buli mulwadde amira eddagala si Nkwacho Faith nga ye mulwadde bulwazi nga yebanga yagandi mulwadde agenda amira eddagala kwa embeera gye yabaddemu n'omulwadde ye mulwadde kintu si a doctor bamanyi kiboyiboyi okwowola nga tumaliriza seek medical advice tugende mpona nga ngamba bamanyi kiboyita mu kaseera kano okubeerawo mu Nkwacho festival mpita bannamawulire mwenna mujje mu Nkwacho festival mpita TV zonna kyemmanyi lupi muyite nnyo lupi agenda kujja
agenda kujja mu Nkwacho Festival. Kachumbali TV agenda kujja mu Nkwacho Festival. Devotion abaawo. Celebrity Track ejja mu Nkwacho Festival. Devotion ino omukazi yali akalya. Ejja mu Nkwacho Festival. So abantu bangi bagenda kujja mu Nkwacho Festival. Mu Nkwacho Festival tubeerewo nga celebratinga ekintu kyabagezako okuvumirira ne kooti yasalawo negamba nti it has no harm to anybody as long as you sit down, you prepare yourself, you have water, you have tea, you have everything all over. Don't move, don't make a sound, don't water you know, so you come. We are here to unveil the dates. Bw'oba okalya osobola okunywa okusika omukka nga bukalya. Yes, that's why tulina ennyimba zitambula hit songs eziri mu kumamirira.